Alright. Webale kubanga tsera okyekomedde ku Projan Media wano kugambira nti ofunira amawulire gali amasu nga gakagwawo nenga kuwerawo bulungi nnyo Underlander MC wobeera ddala nga ate okakasa nti kituufu amawulire gano matuufu. Kale esawa zino eno wenjogerera waliwo omwana ayitibwa Agara. Omwana ono student w'Ekyambogo. Kigambibwa nti omwana ono yali yebaseko ku Shiba Kalungi ne Lydia Jasmine esaa zino anoonya Spice-Dana. Era omwana ono ayitibwa Agara. Omwana ono student nga bwe mugambye nti Ekyambogo era akola bulungi nnyo ddala. Yagenze ku mukutu gwe ogwa Facebook nga kirabika waliwo ekitamusanyusiza bulungi nnyo. N'agamba Shiba bye twakola byali bingi nnyo naye kati sawa zino eno oba ndirizinge pics oba nte videos simanye tugenda kukolerako ddala kwa Shiba wanyeziza nga bw'okiwulira. Ne for Projan Media TV tugamba nti ekintu kino eno omwana ono kyalimu kituufu okubanga yali abaddeko muganzi wa Shiba oba muganzi wa Lydia Jasmine kubanga yatulaze ng'ala n'obujulizi obulaga nti nno yali yebaseko ne ku Lydia Jasmine ne Shiba Kalungi. Saa zino eno agamba nti Shiba waddala, Shiba yakolamu, Shiba buli kimu kiriya. Omwana oyo gw'olabaawo ali ku beach kigambibwa nti yoyo omu ku baali bakozeeko omukwano ne Shiba Kalungi. Webale nnyo webalire ddala, subscribe nga likinga commenting.